Myself is Vinod Gagrani. I am a friend of him. We are in the same association. He belongs from Rajasthan in Rajasthan state in the India, and he is by community. It's a Jain community, and he is I think around 5-6 years before he came in the Uganda. Sorry. Somebody from the police, Jinja Road police was the guy was there, and that one known amount was there, but the individual argument was there. So woman had ekibaddewo anti waliwo client ya kampuni gye bayita TFS Financial Services, ate client ono naye sirikale wa poliisi. Tetunaba kumanya kiki ekibaddewo endeeri, naye kigamba nti gy'okusooka yazze n'abuuza manager anti mubanja sente mukaaga kubanga yafuna loan bbiri okuva 2020 nga loan emu recorded kiraga nti poliisi oba management ya poliisi yamukkiriza okukola ki okufuna eyo loan eyo. Kati loan eyo batabi bakola ki bagisala okuva eri ku source salary ye yafuna buli mwezi, naye ate nafuna loan endala. Loan eno poliisi tegimanyiiko kubanga teriko ki omukono. Ne batandika okumukola ki okumubalira ki sente, n'agamba nti waliwo bank agala kugulawo ki loan eno ate bampe ki loan endala. Kati bamubalira bakubanja obukadde 2 n'okusukkamu. Kati ye ndowooza tiyambatire n'ekibala ekyo, n'atandika kuwakana, n'atandika okuyomba. Manager n'agezako okumukakkana, atitula wansi tukubalire amagoba principal kaki kibaddewo, ye tiyagiwuliriza ekyo. Sooka yakuba amasasi ku kamera kubanga room eyo ekisenge ekyo waliwo cameras CCTVs. Engeri gyakuba kamera CCTV amasasi, bali ababadde munda ekisenge ekyo ne badduka. Kati oluvannyuma ye naye n'afuluma. Kati tumanyi kiki ekibaddewo awo munda. Kusooka bagezezaako okulwana, oli yamukozesa okumulwanyisa, yamukubakuba amasasi. Ebyo byonna kati tuyisa abakuku baffe okuba ku CCTV center bagijjeyo butambo obwo babulabe kiki ekibadde mundawo mu kisenge ekyo. Ani afiiridde mu njege eno? Mu njege eno yafudde bamuyita Utman Banderi, ye manager oba director wa TFS Financial Services. Ate yakubye amasasi bamuyita police constable Wabwire. And can you speak to us as well? I am not his boss. Hi, if you would speak to us kindly. What exactly just happened and how would you feel? What your experience this afternoon? It's sad that we got the news, and within the community, which is a small community, it always shakes people up. But without making any stories right now, I would definitely, police was there here immediately, and you guys know about it. So let them finish the investigation. They are on top of it. They know exactly what it is. They've managed to get the camera footages also, so they will know exactly what is happening. And let them pass the final statement. We will come. As far as the community is concerned, it shouldn't be this. Security is everybody. It doesn't matter it's white, brown or black or something like that. You understand? It is for all of us, and we have to be vigilant. And one thing is, yes, it could be an internal thing or an external thing. I have no idea because we have to wait for the investigation. But we do urge that the security has to tighten up now. Do you know the person that... We don't know. We don't know. We all were in our offices. As soon as we came to know, we came running here.
obviously barricaded over here. Obviously, they were kind enough to know that we were family and friends and everything. They allowed us to help a little bit of understanding of the situation, which they were kind enough. Yeah. Your name and title? My name is Sanjeev Patel. I was the PRO for the Indian community, for the Indian Association. I beg everybody not to spread unnecessary rumors till the investigation is done. I beg you all. Yes, we are all scared. We are all scared, but we all have to be a little bit more careful as to how we are, because it comes out in a different way sadly, when the press makes its comment, it comes in a different way. So please, I would beg all the press people to make sure that we are not giving wrong information to the public. Leero twafunye amawulire amabi ag'ennaku nti waliwo client ate musirikale, client wa kampuni gye bayita TFC Financial Services badde yazze okwebuuzaako oba okubuuza nti kampuni eno yamuwoze sente, bamubanja sente meka. Naye amawulire gye tulina soka jjo yajja nabulira direct oba nannyini kampuni eyo nti waliwo oba banki yange ebansasuliramu sente, baagala kugulawo ki, baagala kugula looni eveewo bampe looni endala. Kati yabuuza manager nti obanja sente meka, bamubulira omuwendo gwa sente omutali 2 n'okusuukako. Okakasa nti ye sente gye mubanja, nagamba nti eyo sente kubanga yawola looni eyo, yafuna looni eno nga 2020 yafuna loans 2. Looni esooka gye tuyita code eri gye bakusalako basala sente ezo okuva ku musala gwo. Singa musala gw'oyingira nga bagikola ki, nga loan bagitemako, ate nafuna looni endala. Eno yabadde agijaguzi nakola ki, naye kati looni zizino badde agezaako okukola ki, gisasula. Kati ngeri yazze ng'agamba nti ayagala banki, waliwo banki ayagala kugulawo looni eno, bamubalira sente, ndowooza tamatidde ne sente gye bamubanja, n'agezaako okuwakana era ate yakomyewo n'abuuza kyekimu mubanja sente meka. Bamubulira sente gye bamubanja, n'atandika okuwoogana, n'atandika okukayana. Naye direct manager wa kampuni eyo n'agezaako okumukakkanya, amugamba nti tula wansi kakkana tukunyonyole ngeri looni eyo badde etambula. Waliwo amagoba gy'oteekwa kusasula, waliwo principal gy'oteekwa kusasula, n'emisingo, ebintu ng'ebyo. Naye yendowooza badde yekyaye, kusooka yakuba masasi ku kamera eriwo, kubanga munda waliwo kamera ekeesi, yakuba kamera ekeesi. Ababaddewo mu karuuma ako, mu kasenge ako, bo ne badduuka ne bagenda, basigala abantu 2. Kati okusigala okwo tetumanyi kiki kibaddewo, yamukubye atya, kiki ekibaddewo. Katuyise abakuku baffe abakola ku kamera enkeesi, ba CCTV technicians bazze bagenda okugezaako okugyayo footage eyo balabe kiki ekibaddewo, atambaako kiraga ki, ani yakoze ki. Katugenda kufuna ki CCTV eyo tulabe tukakase kiki ekibadde kume, kubanga babadde 2 bokka. Kati tewali ayinza okutugulira ono bakubye amasasi oba okusooka bagezezaako okukola ki, okwerwanako. Nga twagala kukakasa kiki ekituufu. Tukitegeddeko nti musekale omwe yeripoota eyo tisobola kukonfaminga kati, wadde bambulidde nti yatuuseyo ku station, naye sobola kukonfaminga kati paka nfunye amawulire amatuufu ku station. Singa nfunye amawulire ago jabategeeza. ovumiridde ekikolwa ky'omusirikale ono?
tuvumira ekikola ky'omusirikale ono kye yakoze si kirungi dda n'okulaba n'otandika okulwana n'okulwanyisa oli badda akuwooza badda akuwa ssente ze kubanga tufunye amawulire ani babadde n'emikwano noono ng'ajja ne banyumya oli amuweereza message naye abiddamu kati tetumanyi lwaki yakikoze ekyo naye singa yakoze kyeyakoze okusooka okutandika okugezako noonya ngeri y'okumala okusasula ki looni ngeri yabadde atukidde banki ye ne bagamba nti genda bakufune calculation genda bakubalire oleete embalire eyo twetulabe ekyokukola tugenda kukola ki kugulawo looni. Poliisi terina nteekateeka ya protecting abasirikale okugwa mu mikono gy'aba loan sharks ab'omu kibuga. Enteekateeka weeri kubanga oba ogenda kufuna loan mu bank oba eri tuyita baba money lender, poliisi ekuwa bbaluwa engeri gyekugambye coded ekukkiriza okukola ki ogenda okufuna ki loan ate ne bbaluwa eyo erabula bank oba money lender oteekwa kusalako percentage weight tosukako kati oluusi fe abamu abasirikale bamaze okuwa eri bbaluwa nga waliwo ekikwakirizo kyegamba nti percentage weight tebateeka okukola ki okisala kati waate ogenda n'ofuna ki eri loan gwenga omuntu nga institution tebagimanyi ki kigenda maaso kugatawo obuzibu bwe buli awo katuweko mu luzungu awo tulina saako exodus abasinga bali mu saako ate beeyambisa saako kufuna looni n'okwekolako inquire about his loan. But previously, I had come yesterday. He came yesterday on the same issue. He asked the manager or the director of that company, of PFS Financial Services, how much they demanded him. Because he got 2 loans in 2020.
And this loan, one of them is coding. Coding means it's deducted from the source, from the salary. Police authority authorized him to get what? That loan. The second loan, police authority did not authorize him to do what? To get it, because he got it on his own. Now, this loan has been running since 2012. So he came to, that was yesterday, to find out how much they demanded. Because according to him, that he had a plan. His bank had advised him to come and get the calculations of how much they are demanding him. They are going to offset or buy off the loan from TFS. So he left yesterday. He came back today on the same issue again. How much are you demanding me? And they told him that we are demanding you 2,130,000 shares. So he did not believe it. He started arguing with the manager, and in that process of arguing, the manager tried to calm him down, told him, please, cool down, sit down. I calculate for you how this loan has reached this stage. But he could not listen to that. According to available information, or the eyewitnesses, is that inside there is a CCTV camera. So he shot the camera. So when he shot the camera first, the people who are inside all took off, they ran away. So there we don't know what happened inside. That's why we have someone we have called for our CCTV technicians to come and retrieve the footage and analyze and find out exactly what happened inside there, because there were only two. So we don't know what happened. So we need to find out from CCTV footage what happened. But it is an unfortunate incident that one life has been lost, which is not good. What is the name of the officer nabbed in this? It's called Police Constable Wabwire Ivan. Yeah. But you know, he's on the run. But Uganda is very small. When you have committed a crime, you will be got. The deceased is Tambandari. Yeah? What is the name? Bandari Utman. The deceased is called Bandari Utman. Okay.